wama kana akthara fahuwa ahabbun ila Allah. Enamba gyekuma okulinnya nga musaala bangi, ekyo Allah kyasinga okwagala. Naam, hadithi ez'embuzi terina kakwati na mpisa z'abaimaamu. Simanyi lwaki omuwandiisi Sheikh al-Hafidh Ibn Hajar yagireeta wano ez'embuzi. Yandibadde eri mu salatul jamaa, naye wano kuffe teri ayinza kukwata nsobi na kunenya Ibn Hajar kubanga wayitiye ndala. Naam. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. أم ورقة بن نوفر، أم ورقة بنت نوفر الأنصارية، ونمشالة بمتنغ ماما ورقة. أم ورقة بمتنغ أم ورقة بنت نوفر، بنت نوفر الأنصارية من مدينة. omukyala ono Umu Waraka yali mukyala ng'emyaka gigenze, naye yali akwata Qur'an, yali hafidhan lil Qur'an, yali mukyala munna sente, mufunyi. Allah nga yamugulirawo ebyokufuna nga alina kasente. Umu Waraka nga alina estate, yali yazimba estate ye nga bawulira Bulwadda estate. Kati omukyala ono abaami bavangayo mu estate ne bagenda ku masjidi okusala eswala eya jama. Nabbi namulagira asaaze bakyala banne abasigadde mu estate kubanga yali amanyi Qur'an ey'ekitiibwa. Umu Waraka si wakusaaga jeno kubanga yagendanga n'ejje mu lutalo, yalinga Nansi. Yo omulimu gwe mu lutalo okusiba biwundu kubanga ebisoobu mu busaale abantu bafuna ebisago. Umu Waraka yalinga mumarriba yennaasi, yagendanga n'ejjeera Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kugikwangako abakyala naye nga si kulwana, tibatwalanga na papasi ya kulwana, yabatwalanga na papasi ya mirimu. Abakyala bagenda mu 30 nga kuliko abafumba, abafumbira abalwanyi, nga kuliko abakuuma, kubanga olutalo temubeerawo nti muli awo mulwanire kutabaala. Muganda kutana kutabaala, muyinza kuba mwagumbye wano naye kati ate nga muli Ntebe, kati emigugu gyasigadde. Waliwo abali ku department y'okulifiringa zinzimiya kubanga olutalo lwa ddungu balwana banywa amazzi, kati nga baba balifiringa bottle, mulwanyi agenda okujja okukwata bwati anyuma ngwaddeyo, so si bottle temuli kireeta dire. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali muteeketeeke, omutaakusaaga yali muteeketeeke smart, nga ye abakyala balabirira boto ezo zina okuba zirimu ki. Mulaba ku bisa eby'emipiira abazungu bazanya ku taakirayini kwonna kubaako boto z'amazzi, gakweza bye bazikola nga tossa ku munyiga-bunyizi bwoti kubanga kuteeka ku mwesiga endwadde, nyiga-bunyizi negafuwa bweti. Ate naago tebaganywa nnyo, ziba sips 2, tosussa sips 2 kuba kitakkiriza. Amunyunguzaako mu kamwa n'owanda nomira siipu ezi noddayo mu kisaawe, bazisuula ku layini wezi. Ate tolina kulinnya bweru wa layini eyo, kaadi olina kubeera eno ku layini, tolinnyayo wabweru bagakuweereza eno. Olinnye bweru ng'ogenze kunywa amazzi eyo kaadi. Naye zinalowooza nti bakoppa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu ntalo ezo boto babanga baziri fiiringa ne bazisuulasuula mu space kuba tezina kubawa mumulwanyi omu ava eri omulala ave nga bazisuulasuula.
nga balwanyi banja ne banywa egyo gyabanga mirimu gy'abakyala. Naye wano waliwo ekyokwegendereza, babanga bakyala nga balitayadi ate nga mama wange wano kumwe mwenna olwanza otunira mama wange naga ekijujulu kisoboka era olamusamulamuse maama gyebale kakati batukuyambe muki nkuleetera ekyakunywaki. Yatwalanga bamaama balitayadi so si kuleeta nabe mu balwanyi oba ona kuleeta nabe. Kati Waraqah yali ku tiimu ye ogugwe yali ku tiimu esiba ebiwundu, naye yali yakwata Quran ate nga Allah yamugerera ng'alina essente masha Allah. Era nabbi yamwagalanga nnyo sallallahu alaihi wasallam ng'amukyalira n'omukyalira, era yamuyitanga Shaheeda omujulizi, yamuyitanga Shaheeda omujulizi. Kati nga beebuuza lwaki amuyita omujulizi ng'ate mulamu. Yayina nga bwemanya abo abantu ate Allah bawe emaali ate tabawa famire, ng'abeera yekka n'abaweereza be babiri abaddugavu, ng'alina raqiiqu ne raqiiqa. Yalina raqiiqu omuddu omwami ne raqiiqa n'omuddu omukyala nga baddugavu, nga baagana otula shahada. Nabbi n'amutegeeza sallallahu alaihi wasallam nti abantu abo babulabe gy'oli, begendereze. Yali yabawa libati n'abangwiza obulamu, yabaleetanga abakozi be n'abakkiriza ne beewasa. Baamutta ekiro babbe emaali, kyekyo nabbi kiyamu. Ne bamutta ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ne bamutemula nekituukirira nabbi kyamuyitanga nti Shaheeda, kubanga waman qutila duna maalihi fahuwa Shaheed. Omuntu attibwa olw'emaali ye naye bamujulizi. Bamutemula ekiro ne bakwatakwatawo emaali eyanguwa ne badduka. Naye Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yabayigga n'abafuna, yabayigga n'abafuna era n'abakisaako ekibonerezo, ne batta Waraqah olw'emaali ye. Emaali yali eyanguwa gye baatwalanga pieces za goldi ne faamu z'ebisolo, ne bagoba ebisolo kiro. Bamutemula ekiro ne badduka ne bagoba ensolo, naye babasanga n'emaali gye babba tebaalya nako. Naye mu hadithi eno mulimu nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yakkiriza, yalagira, amaraha, yamulagira oda anta umma ahla daariha, asaaze nga bakyala babeera mu estate gye yali yazimba ng'erimu abapangisa be mu kitundu kye, era yasaazanga abakyala abo. Ekyokuyiga ekirimu, omukyala asaaza abakyala banne, era kyekisinga obulungi singa abakyala baba bakuŋŋaanye. Kati nga mu masomero ag'abawala, gundi girls school galo zikoze biki, abaana abawala bebabasaaza banne, kyekisingako okusinga okuleeta omusajja, eba fitina. Eba fitina gye bali bo bennyini abawala, abakyala abo. N'omwami naye kennyini akisangamu ki obuzibu, kubanga omuntu ajja kulabamu omulungi, mukyala munnaabo abasaazi. Kyekyandisinze nga Waraqah radiyallahu anha. Waraqah yasaazanga abantu bomu estate ye yali yezimbira radiyallahu anha. Yafa ku mulembe gwa Umaru ku regime eya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anha, nga yatemulwa ate abantu beyayola. Gowonyegere yali kusamba, yabayola. Okusooka baali basireevu be, bwe yasiramuka n'ategeera ebyeddiini y'Obuyisiraamu n'abibajjako ebyabasireevu, ne bafuuka bantu be, bantu abangala nabo, bantu be ng'abaagala bawa buli kimu, bamumiza omusu. Naye nga ye nabbi sallallahu alaihi wasallam yali yabeekengera dda, nga balaba mitima gyabwe giri. Feesi eno erina kyekulaga ekiriwa. Allah akola feesi, erina kyesobola okubbirako kubiriwa bw'oba mukugu. Namugamba nti abantu abo mbeeraliikirira.
ekyo nno negye buli eno abantu abasinga okubonaabona mu nsi muno ababakosa bebayamba bebajuna 90% challenges ezosinga okuyitamu nebikutabula omutwe nebikutawanya guwayamba oluusi nakasente oluusi nosuka omwa wasula paka wamala okutegeera ekibuga nafuna kalimu nagenda ebasinga otutawanya ate nga okuyamba toyinza kukuggalirayo siramu bukubiza okuyamba okuyamba toyinza kukola ki naye gweyamba naye nga okimanyi kyagenda okuleetera eziga okutonya omusajja omukulu ekimuleetera eziga okuva mu liiso lye tekiba kyakusaaga naye ebiseera ebisinga byeyayamba ebamukabya jjukira nti omuntu lwomuyamba akutegeera nakumanya bingi ebikwatako kubanga oluusi bamuleeta nasulangaawo nakutegeera nakutunulira nakumanya kati ne omuwaraka abantu bebennyini yeyabegulira nabetanga basireevu bwe yasiramuka nategeera ebyobusiraamu nagaa nti bambi sireevu alibonyabonya nabata ate bakyali basireevu naye nga awangala nabo balina emirimu gye bamukolera bamumiza omuso nam وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. أم ورقة بنت نوفل نبي مكرزة أقول إمبري أبانتو با estate nga twalabye nti omukyala oba asaaza yetayimiriranga mwami kyagenda eri ku olotaali aba nabo mulayini kakati wano waliwo ebibuuzo ebigenda okuddako kati okwaziina okukima kubanga okwaziina n'okukima biri nnyo mu baami si bakyala essomero ngeri eryabagalozi bokka nga betuleseewo banayaziine banakima ebaziine ebbanga lyomala nga tuwali baami mwayaziine eddoboozi ettonotono eribamala akime basaale naye bwe basobola okufuna okwaziina okuva mu bitundu ebiriraanye ne bakuwulira bo bakireke basalire ku kwaziina kweri bakime bukimi. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. أعد الحديث. أعد الحديث. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس. أنس بن مالك omuweereza wa nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuweerezanga ewakane mu safaari kubanga safaari ezaabwe teziringa zaffe safaari za kusula omwezi mulamba mukyagenda bugenzi mu ddungu yamuweerezanga kacyayi akokulya engoye ezozo zaanike tegula obuliri zingako ema kubanga tenti za kuzingako. Anas bin Malik naye atugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalonda Abdullah ibn Umm Maktum namulekeranga ensonga z'ekibuga Madiina bwe balinga bagenda safari. Twalaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalonda Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu abeere omwazinyi we wayita ebbanga namulondera assistant bamutanga Abdullah ibn Umm Maktum omuzibe. Era twalaba nti ebikolwa bya nabbi sallallahu alaihi wasallam kwabanga kusomesa kwokka
yalonda Bilal kadugala wakati mu basajja abeeru okuyigiriza umma tetusosola kala, tetusosola kala, kubanga waliwo abavubuka abali abawarabu abasobola okwazina. Kalekese bulungi. Tayimbo yatuuka nga balaba Bilal ali bise yeetaaga assistant, yaliita Muzibe okulaga nti obulema si buteesobola. Omuntu asobola okubeera omulema ng'ate aweereza. Kumbe mwalimu n'akantu akakwese ke kaluwa. Bwe baali nga bagenda mu ntalo, Muzibe tumutwala. Muzibe tagenda mu lutalo, ajja sigala nga ku masjid ayaziine, akime, asaaze, kubanga edikoota tesigaliraawo. Istakhalafa yamusikizanga ekibuga Madina. Weewuunye si swala yokka, shuuni lmadina, affairs zonna. Waliwo bafumba basobaganye ate nabbi ali mu lutalo taliyo sallallahu alaihi wasallam. Tugende tulabe Ibn Maktum, olwo batalina kyakulya ate omukulu taliimu, yandibadde atuwayo ebiri. Tugende tulabe Ibn Umm Maktum. Tuli fenna ekisooka Ibn Umm Maktum gwe boogerako, Abdullah ibn Umm Maktum yajja mu Abasa. Esababu nuzuli ya surati Abasa watawalla anjaahu al-a'ma. Al-a'ma wano ya Abdullah ibn Umm Maktum radhiyallahu anhu. Nzala ye Makka ate muhajiri, siwa kusaaga. Mu buzibwebwe yasenguka, mu buzibwebwe nga tagwa jama. Olaba Muzibe tagwa jama olufa abalaba, era ye yasaba bamuleka asaalire eka ng'agwa mu binnya. Laisa li qaidun yaquduni ila almasjidi ya rasulallah, sina muntu ankwatako ku mukono kuntwala mu muzikiti, ngwa mu binnya, ngwa mu myala, ntomera ebiyinjayinja. Okusooka nabbi yali amukkiriza sallallahu alaihi wasallama. Oluvannyuma namugamba nti hal tasmau nida, bwe bazina owulira nti jangu osaale wano. Naye oluvannyuma yafuna famire, afuna abaana, abaana be nga bamukwatako ne bamuleeta. Naye mu bimu ku bya bbeebe yafuna Abdullah ibn Umm Maktum, bwe yogolaba yasomanga kutuba omukulu tali Madina nejje. Mimbali ya nabbi bamala gagirinnyako batyo sallallahu alaihi wasallam, etulikako ozise zino ezaffe ezejjenjeero ne ex-pastor munaku ezi aba atudde kwene yaffe. Ex-pastor yatudde shahada munaku ezi aba ku mimbali yaffe, ate natuuza essaawa namba oba abaatugamba biki ow'ennaku ebbiri. Ex-pastor mubamanyi ani abakkiriza okulinnyanga ku mimbali zaffe? Bakimakooki nga naawe kennyini ozaaliddwa mu busiraamu osobola ogirinnya, tugikuwemu haji wange tukuteekeyo. Naye se butukkiriza naffe nitutuula naawo naatuyimbiramu awo nga nina endiga nayimba essaawa namba nga teri yenyeenya mu muzikiti. Naye nga waleese omwana ono nomugaa nti atusomesa shurutu zeswala, tugenda bugenzi fenna. Kiki shurutu za swala? Bukakuza bweswala ate buli omu akwata ngattozi. Ex-pastor akwata omuzikiti nagutuuza wano awa nga teri yenyeenya. Ekibuuzo kiri kimu, atusomesa biki? Mimbali zaffe za jjenjeero eya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ogirinnyako oliyita wagwani. Naye okulaga nti Abdullah ibn Umm Maktum yali wankizo, yagiwalampa enfunda si gumu si ebiri. Ezo zowulira entalo osimanyi tatabuuku hijatul wada, mwana mulenzi ngaali ku mimbali ya nabbi sallallahu alaihi wasallam akuttemu ejjuma, akuttemu salatul jamaa, atabaganya abafumbo atalaba. Ate ebyo byonna byonna bitakisa kulaba. Okutabaganya abafumbo bitakisa maaso akiri
byetagisa akiri. Ezo programu zonna ezisinga za akiri temuli mu maaso. Tegese bulungi eyo nkizo ya sahaba oyo ate nabasinga tebamumanyi balowooza laana oba bigina oyo siniya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okukulekera masigidi ye nti yiiyo ate enfunda zonna safari zeyatambula teyaddako ne bamuloopera nti kwotaabadde te ono omusajja gwe watulekera yatukoze abcd ewaali yabiterezanga yamulekanga e Madiina wahuwa ya Ummu Nas nga ne mu byakola mulimu okulembera abantu musala okulaga nti muzibe talina buzibu. Waliwo bali bagaa nti muzibe la yahtadi bilqibla kubanga omuzibe bwomuyimiriza bwoti olusi asobola okwenyeenya nava muki bino byetukutama ku mavivi kumawo okutamaku asesetuka nava muki mukibula kubanga ye abata badansinga talabayo oliti olwo nebetubala nabo mumasigidi bambye bazibe najja okusaba sente ate natunulira esaidi eri nga ate abantu bali eno ye nga lozoba bali eri kumbe atunudde ku mulyango nabakuba omugongo nga loza atunudde mumu ate abamu nayogera nga loza mukumano kumbe mukoma eri nga kaloboozi kakuba wano kubanga tamanyi talaba. Naye ekyo ekyekibula kasita tumutereeza natunulayo ngaeswala etandika natandika okusaaza ako ka action kagenda oba kavaamu akatono tekana buzibu kubanga netavaamu nnyo abalibwa nti akyali mu kibula kyeyatandikiddemu olw'ebisonyiisa byakolaki byayina kati atalina magulu ngaasala atudde tebaswala alina ekisonyiisa nono tamanyi nti kati nseseetuse mu kibula kubanga bwoba olaba otegeera nti kati nkoze eki nseseetuse nodda naye yetalaba ensonga bali bekwaseemu yokka yakibula kubanga jukira bwogenda ku mavivi nodda wabawo okwenyenyanyenya. Naye oyo Abdullah ibn Umm Maktum hadithi etulaga ki omuzibe tusaaza temuli kantu bulungi nnyo. Waliwo omuzibe gwe balaga ku mitimbagano gwaleeta Shurayimu Allahu akbar temumanyi muno omumanya n'amanya ge asoma nga Shurayimu talaba naye alina omusaafu nzine kikira kinneewuunya abantu abo baziba ate kulani ebanguyira tosobola kuzisoma kulani na muzibe toyinza nemusinga ngaomuyitawo bwe baziba amaaso ate batabukira kulani nasomako n'omuzibe ebuwalabu eyo nga antuula bwa bamitanga amiri natalaba naye nga byotasobola kumuyitako ye kulani ne faraid ogaba emaali yabafu kyokka nga erimu mathematics erimu fractions. Allahu akbar. Era lumu omusomesa yamuyitayo namugamba nti jangu wano mu maaso bamukwatako ne bamutwala jukira nti ziri lectures room ziba nene olina okuba ku muzindaalo ne bagumukwasa. Omusomesa namubuuza obitegeera otya namugamba nti kati gwembulirayo omuntu afudde n'abantu balese nakinkulage mwami alisa abaana 6 kuliko abawala 3 nabisaza mu mutwe nga tasingika mu Quran ne mugaba emali yabafu naye nga talaba. Kati ekibuuzo kiri kimu ebibuuzo abikola atya baleeta amusomera ekibuuzo ekisooka kisoma bwe kiti wandika booti ne booti ekyo baleeta amusomera ngaali wansi katugane ne bakuleetera goli wa senior 4 ng'agenda okusomera wa senior 1 kubanga ate baleeta wa 5 ababimanya akuyamba nako byetereza baleeta ali below question esoma bweti ne bweti wandika booti ne booti question eddako bweti wandika ne bagenda ne bagolola bakuleeta akusomera ebibuuzo noddamu ne babikuwandiikira. Kati ng'ensi ezaakula ekyo temuli kantu bamusasula ono gwe baleeta aba ku mulimu bali baba nabaawo nga bwe gwakuyambako bazibe kubanga ezo abawarabu mu nsi yonna ebasinga okuziba amaaso baba n'abazibe bangi. Eyo lajina daima eriko abamanyi 1,000
kuliba muzibe olw'embeera z'ensi yaabwe omusana oliti kati ate ne bagattako ettaala okuba nti omusana mungi bazimba ennyumba nga tekuliko madirisa kuba nti galina mugaso siga nti gulawo tufune ekkawewo wavayo omuliro ebweru kati amadirisa tujja kukozesa esi kati ekiro n'emisana gaba mataala mubeera mu mataala kiro misana mataala kati bafanye amaaso kati programu z'okuba nti abayizi bafa amaaso primary secondary oniwafe osanga essomero eddamba nga temuli muzibe n'omu eri tekisoboka si n'omu babiri baba bangi ddala tebala kubanga baziba nnyo amaaso kati Abdullah ibn Umm Maktum radiyallahu anhu sahaba mukulu nnyo nabbi yamulekeranga shu'unul Madina affairs z'ekibuga Madina nga tamutwala mu lutalo kubanga takola ki talaba nga yasigala akulire ekitebe nam وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. ekigambo kye bayita ama aba yazaalibwa talaba naye yazaalibwa ng'alaba n'afuna obuzibu amaaso ne gaziba bamuyita kafiifu belkafu alkafiifu aba yalabako ku duniya eno oba n'alwala ekirwadde amaaso ne gafa era bw'ogenda mu bawarabu babaawula bo si buli omu ti ama ojja kusanga omutakafiifu al ama ye abatalabangako era ye kafiifu asobola n'okufuna eddagala naddawo kafiifu asobola okufuna eddagala naddawo ekirwadde ne bakijjanjaba oba ekifo ekigenze ku munye nekivaako naddawo naye ama kizibu nam وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. tujja kutandikirawo tulina ebibuuzo byetwasigaza ebyaluli katuganyulemu mu bibuuzo inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singa khatibu akerewa okujja mu juma omuntu omulala n'alinnya mimbali baba baziina khatibu n'atuuka kikkirizibwa oyo abadde alinnya mimbali okuvaayo khatibu n'asoma kutuba oba abaddeyo asigalayo n'agenda mu maaso ne khutuba? Kikkirizibwa okuvaayo kasitaba nga tannatandika, kikkirizibwa okukyusa. Ekyokubiri, khatibu takeerewa obudde buba bukyatumala lwakuba ffe tulina okutya kungi, obudde bwa kutuba bungi nnyo okuva ku ssaawa ng'enjuba ekyuse kumpi paka ssaawa 9:30 wonna ejjuma etuulawo bulungi, terina buzibu. Naye ffe baatuyigiriza kati zigenda 7:10 kutubadde natandika tukereye ejjuma egenda kufa, terina buzibu, ebikyali oke. Just ekiba kyawukanye obudde bwaffe mbwatumanyiiza, naye khatibu ali mu budde bwe. Tuyinza n'okusalawo nti ffe wano ekutuba eyaffe etandika 8 zennyini, tewali buzibu, kasita tuba nga tukkanyiza n'abantu baffe nga tebakosebwa. Tuli ffenna abasinga balaba imaamu kutuba dakika tezigenda 7:10 ejjuma egenda kufa, engeefa eragawo. Ekiba kirimu ukaluubiriza bano abasaaze, mwatumanyiza kirala, tugenda ku mirimu, naye ejjuma ekyali oke, tenda buzibu. Ekyo kimu ekyokuli bwe tumanya nti khatibu ajja, tumulinde. Ne bwe zigenda 7:20 kasita abajja nga tuyiwuliza
tumulinde. Era kyekimu ne baimaamu ab'essala, imaamu waali ali muwuzu tokima linda, teswala iseke dakika 10 tewali buzibu, tumulinde okujjako kitaliiwo. Naye nti waali ali muwuzu oba ali mu nyumba yafuluma atugambye ajja, kati ngaessimu weziri mulinde. Kati nejjuma bwetyo bweri khatibu mpozi nga zigenda 9:10 awo aba akere, niwe bonna bonna obudde bulungi tebulina buzibu. Ekizibu kiri mu kalubiriza baki basaaze olw'emirimu gyabwe naki, naye esswala yeba ekyali okke era terina buzibu. Imaamu embanga nsaala omukyala nampitako ebbali awo kiramulwa kitya? Aba tayise mu maaso tewali buzibu, ayise mu maaso yakuddizaamu yakuleetera okuddamu essala, kubanga nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama tuqta'u salatu rajuli thalatha, bino ebintu bisatu essala y'omusajja aba alina ogiddamu. Mu byo mulimu omukyala okuyita mu maaso. Omukyala yenna kasitaba nga yazza omukono emabega, oba maamawo oba sisitawo oba muwalawo oba owuweeka, naye waba ayise bali oba mu sides tekina buzibu. Ewaffe katale omuzikiti mufunda, abamu basaalira mu kkubo nga beesudde, kiramulwa kitya? Yani kati wanaaleeta ku nsonga eyo ya sufuufi nga waqaribu bainaha ng'enyiri teziraniganye. Bwe kiba nga waliwo obwetaavu nga waliwo naakola ntya enyiri zeesuula, kati nga masidi erimu empagi ezo nga layina eddako ejja kuba mu mpagi, awo tubuukawo ne tugenda eri. Bwe kiba nga waliwo obwetaavu oba ebiwempe, wano waliwo ttaka oba wabisi nga layina eddako eri owabawo obwetaavu kati nga byakatale byobimanyi. Wali bwetaavu tubagana okwesuula basemberegane. Waqaribu bainaha, wakati w'olunyiriri okutuuka ku luno space ena kubanga nsaamusaamu so seesusse obunene okujjako waliwo olwekizibu. Ono agamba nti nina omwami mu masjidi avuga takisi, avakyazanga buli lunaku n'addayo, naye asaala buli lunaku laaka 2 bwaddayo ekyazanga azisaala zijjudde mwaka ku mwaka, alamulwa atya? Bwe kiba nga safaari yafuuka paati ku bulamu bwo ng'abakola amasafaari abatakyasala kusala, bamukkiriza kimu kugatta naye tasala. Kyebayita safaari si kya buli kanaku, bwe kifuuka kya buli kanaku eryo erinnya likigibwako mu shariya. Ffe mu Luganda kisigala iraga nti oyo yafumbirwa musajja wa safaari, yo mu shariya mu Luganda bakirekayo. Naye ffe ekiba nga kigenda kubanga kati singa avuga takisi eyo okumala emyaka 4 nga wangala asala kusala, bwe kiba nga kifuuse kya lutentezi kya lubeerera, efuuse routine, oba tukyasala kusala wabula bakuwayo omukisa gumu gwagatta, abakiza ogatta ekyakiveeko akirekera esola zisaale nga namba Kampala aisaale nga namba neeri. Kiri ekyokusala kusala lukusa lwoyo wa safaari etatera kubaawo. Imaamu omukyala waaba asaaza bakyala banne asoma mu lwatu oba asoma mu kyama? Essola nga bwe ziri zonna bwe ziba, ekyola twagubyewo abaami, essola nga bwe ziri mu basajja zonna, eza lwatu za lwatu, eza kaama za kaama. Babeera bangi bamwe microphone, naye kuliko akakwakulizo nga tewali bami, zisigala zezimu.
hatta ne webanga tasaaza ng'asala yekka mu nnyumba ye nga ali mu kusaala era zisigala zezimu ez'olwatu za lwatu ezaakama zaakama okujjako nga waliwo abaami abazze okukyala abamuzira abasobola omuwoowa abasobola omwegomba naye waliwo bbaawe waliwo kitaawe waliwo batabani be asali mu lwatu magalibi eddoboozi erimumalawo tasaanikira nnyumba yonna. Naam. Imam Ubay bun Ka'bu ye mutabani wa Ka'bu bun Malik Allah gwayogerako mu suratu Tauba. Nedda bali ab'omu Tauba balala abali mu gazwatu Tabuk wa ala thalathati alladhina khulifu. Jukira nti twali tugenda mu gazwatu Tabuk, waliwo sahaba abatya olugendo eddungu musana wala Tabuku wala okumanya Tabuku wala nakati natuukawo ate nga kati ensi yakula, baasi erimu esi, erimu toilet, erimu fridge, obanga ali munju naye era wala kati atole ku bulogoyi mukasana muyingira eddungu ne musiriikirira njazi musenyu njazi musenyu njazi musenyu. Tabuku wawanvu naye basahaba bawulira abamu baatya ne baleeta adhar ebisonyiisa, mukyala wange mulwadde, ensolo zange ndwadde, bulabula faamu yange birime. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yakomawo buli ataabadde naffe Tabuku mujowa beetaaga wali wabweru ne basimba layini ajja omwomu lwaki tiwagenze mu lutalo. Mukyala wange yali yakazaala, mukyala wange engamiya zange genda tuula wali nzikyenkulabe. Beyatuuza wali baali abo kwaliko Ka'bu bun Murra baali abo awo alaga nti wa ala thalathati alladhina khulifu, bali abasatu bawayawuddemu bo babasonyiwa. Lwaki boli bayoge nti ya Rasulallah nze nadde sinakisonyiisa te natidde eddungu kasana enyonta so simba mukyala nga yadde mulwadde simanyi omwana ya tuula wali abalimba bonna nti kale genda bali bamunafiqun, bali bamunafiqun abayogera amazima bali abo. Abantu betwogerako abasoma mu bibiri tuluyita oluto more than 200 yajjamu abo era bo basonyiibwa naye babasonyiwa ne punishment esooka terikulira na mukyalawo kumala emyezi 2 ate ngaosulawo ate Allah supervise ate nabbi anajja nasula mu bedroom yo kisoboka gwe manya ekyo kiragiro ate ddayo eka osulewo byonna ekyo kyali kikaluba ng'ate osulawo ofundako muti bwe twagenze Juba tuli eyo taliiwo ali awo. Yabasonyiwa nga kuliko penalties n'abajjako salaamu abutiriba wa salaamu okuba enaku 40 naye oluvannyuma ebyobwenzo byaggwayo n'abaddiramu bebaga nti wa ala thalathati alladhina khulifu, abo basatu balonzemu n'oteeka wali abo bo balala naye bali bonna bamulimba kyokka gwe bakimanyi gwe balimba nabbi wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Omanyi nankani entende zange naye nakazisiga entende zitagakeya baatya ate ne balimba bano baatya olugendo ne boogera amazima nti nze sirina kizibu kyonna omusana kagendo kawanvu musana mungi negitulaga situgenda kukyala gweolutalooliza mugenda mugenda kukyala nti nga bwe tukoye tuwumuleko ng'owumula wani wenayo okojjaawo mutuukira ku mirimu. Ate nga Tabuk wala era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayingira Madina safari gye yasinga okulwamu ye Tabuk
68 days. Tafulumangako mu Makka n'alwayo nga olugendo olwo, ate nga mu Tabuuku mwokka yamalamu ennaku 2, ebisigadde bya safaari ennaku 68 mu Tabuuku mwokka. Tujja bisoma bijja maaso, byali byannaku meka? Emirimu gye n'okukolayo byonna kyamutwala ennaku 2 nga ali mu Tabuuku. Kati ezisigadde bwezigabanyaamu zakujja nakuddayo sallallahu alaihi wasallam. Imaamu, kikkirizibwa okuyita abantu mu maaso nga bali mu swala ya jamaa nojja nosimba mu kifo ekiri mu maaso, okugeza ewa imaamu noyita mu layini mu maaso gaabwe? Bwe tuba tusaala swala eya jamaa, imaamu yekka gwe batayita mu maaso, abasigadde bayita mu maaso, kikkirizibwa. Naye nga waliwo era bwetaavu, si muzannyo, ng'obwetaavu bw'okuba nti wuzu ekuweddeko, obwetaavu bw'okuba nti nengedera ekifo space gye nengeddeyo okusimamu eri ate nze ndi eno. Bwe kiba nga masigi yonna esibye, kubanga imaamu atusaaza okujja n'omuyimirira awo, kimala kuba nti kifo kiganye teyo kyali, bw'aba akizudde nga talina waasimba akkirizibwa, n'abayitamu najjaawo. Singa akizula nti talina wakolaki, amakulu gonna wajjudde, akizibwa okuyitawo. Imaamu gwe tayita mu maaso, ate ye Anas ibn Malik gwe nzijukira, ye yavugiramu n'endogoyi mu layini z'eswala. Yavugira endogoyi n'asala mu layini nadde donki. Esanga basala jama nga nabbi yasaaza sallallahu basiniya bonna mwebali, n'asala wati n'endogoyi ye nadda sayidi eri, kubanga parking yali eri ey'endogoyi, ng'ate bwaneetoloola eri baali bangi nga wala, yayita muli bwati. Naye bwamala okuyita olaga ati sikoze ensobi, n'asiba ensulo najja n'asimba layini, n'alinda esswala eggwe bamunenye. Teri yamunenya kubanga tiyena buzibu. Naam, tafadhal. Nagambye nti imaamu abakyala bamu kakati ate bwetusomesa nti endogoyi bwe kuyita mu maaso eswala ogikola ki? Kubanga ebintu bisatu bitta eswala, si bwe kiri? Omukyala okuyita mu maaso, ne donki endogoyi, ne alkalbu al aswad. Mu riwaaya ezimu bagamba aswadu, mu riwaaya endala bagamba kalbu, embu enzirugavu. Ebyo tebiri mu swalatul jamaa, bivaamu bwe tuba tuli mu jamaa. Tuba tuli mu swalatul jamaa ate ebyo tebikolayo, bikola ku yakinoomu. Kati genda e Makka, tosobola kusala swala n'ogimalako e Makka nga tewali bakazi bakuyise mu maaso, tekisoboka. Bayitebwa gamba oba ku sujuudu hajjati nga abuuka bw'ati akuyiteko omutwe, ate nojja okuba takbira n'oyingira buyibuyiye, n'olyoka owulira ennimi nga temuwuliziganya, n'ayomba n'akuvuma naye nga naye tobiwulira ebira lwewaabwe. Okusula omutwe bw'oti nga guyingira buyibuyi bwe guti, kubanga gyetadde akubuuka bw'ati. Nolite Makka muzibu, ebintu bya Makka bizibu. Imaamu, abakyala abamu bajja ku masjidi okusoma Qur'an, wabula eswala ya jama neyimirirawo, ne bagamba bo tebakakatako era ne basigala nga batudde mu masjidi, ne bagamba bajja gisalira ewaka. Kikkirizibwa ekyo? Nedda oba obutamanya. Twalaba hadithi wiiki ewedde, nabbi sallallahu alaihi wasallam yamala essala, nalaba abavubuka nga batudde ku veranda ya masjidi bali, nabatumya nababuuza maama naakuma antusalliya maana, ki ekibaganya okusala naffe? Qaala ya rasulallah qad sallayna fi rihalina, ffe twazze nga tumaze okusala, tebitukakataka twamaze. Nabbi n'afulumya etteeka erifuga abasiraamu, bw'obeeranga mu kifo nga basaala wadde wamaze ddamu, kaate bano bo tebana nakusaala, olaani bali abamaze baga bakole ki? Baddemu.
ate butya bano atanaba kumala basaale bajja nafuna mukisa kusaala bajja nfuna n'empeera ezo ezirya wadde ejjama tebakakatako wabula omukyala ayinza okuleka esswala eyajjama oba ejjuma ng'alina ebisonyiisa ng'omwana yaziirana omwana omu bwati kiro 2 asobola okwetikka masijidi yonna mwenna n'abatabulatabula n'atabula imaamu n'atabula basaaze n'atabula bakyala ne maama n'atabuka oyo ye asobola omukwata ne bagenda ebweru esswala netambula mirembe oyo asobola okuleka esswala omwana bw'anaaterera asaale oyo ye asobola okuleka esswala nejjuuma agireka nagenda n'alabirira omwana kuba tebimukakatako naye mbufe tutudde wano jjama egenda mu maaso ffe ate ekyo tekikkirizibwa basaale tebagireka Imaamu ddi shariya lweragira okuwa omukyala mahramu emuwa nga agenda mu ngendo ez'ewala oba n'okugenda mu kibuga wano? Amateeka g'obusiraamu gakubiriza omukyala okutambula ne mahramu kasita mubaamu okusula, kasita mubaamu okusula, kubanga okusula omubiri ekiro gulaga demands mumuli baana ba bulenzi okimanyi saa 7-8 ekiro omubiri gutandika okureactinga hatta oluusi nga n'ebirowoozo tebiri ku programu eyo ogenda okulaba bwanakuba yekyanze kyanze nemwetunulako nogamba mbaddeki si bwe kiba kasita safaari ebamu okusula kubanga eyo mutumbi wa zibuzibu ekiro ng'ogyeko gino emirembe gya mu bifiriji byabayitamu owuliti bya isikurimu ebyo byemuli ebinyogogo ekamala obukamazi ebyo bikipusa ebijjudde butto n'abalwazi okukamala obukamazi naye omuntu nga mulamu bulungi buli kiro omubiri gulaga nga waliwo demand buli kiro kakyova olaba omukyala n'atambula safaari yonna erimu ekiro erimu okusulayo naye waba agenda ku famasi egula ddagala ssaawa 4 ajja kuba akomyewo agenda mu supermarket kola shopping hours ntono temuli mu kusula ekyo teetagisa maharamu naye nga mulimu okusula nga mulimu okolaki okusula yeetaga maharamu kubanga ekiro ye kenyini mukyala omubiri guyinza okuyita demands ate bamwetaaga bangi weyasuze nebijja bikwatagana bimeka 2 results zijja kuba nzibu nnyo wallahu alam. Imaamu, singa omukyala mu kuwoowa agamba nti tayagala mahari kiramulwa kiti ekyo? Nedda, talina kuva ku mateeka. Kale bwanaga nti saagala swala ti nga naffe tukkiriza eryo tteeka amahari galina okubaawo oba katini katya oba kaki naye galina okubaawo. Ebyokuwoowa tebiri ku puroguramu ya kukkiriza na kugaana, si yabaga amateeka agafuga okuwoowa, si yabaga amateeka agafuga okuwoowa, gabagibwa dda, ye alina gassa mu nkola. afatuminuuna bibaadi alkitaabi watakfuruuna bibaadi, ayagala kukkirizaako bimu ebimu abiwakanya, alina kukkiriza makkirize nti kino tukyetaga bwe kiti. Era amahari galina okubaawo. fankihuhunna biidhni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna. obwo bubiri Allah bulagidde. bwoba owowa omukyala funa izini okuva mu bantu be. fankihuhunna biidhni ahlihinna, onofuna olukusa. wa atuhunna ujurahunna, n'amahari gabe mugasasule galina okubaawo. Kikkirizibwa abafumba abayawukana okuddingana nga tebazzeemu kubawoowa yadde nga wayiseewo akaseera? balina okuddibwamu okuwoowebwa. mu Buganda wano, mu Buganda Kingdom, bavumirira nnyo akaddanyuma
obuganda ate obusiraamu bukakkiriza akaddanyuma kekaluwa omukyala wamuta newaita ebbanga nemukkaanya nemulaba nga musobola okuddamu okukola obufumbo wano tebakkiriza era kitawaga nti oddiranga omukazi gwe yawukana naye byeyakukola luli kati abaze bwaba yamisi kibanga mbwe yakuba essasi netakukwata kati omwongedde omukisa lino lijja kukwata era wera kukumalawo nowona ate kati obusiraamu bukkiriza akaddanyuma waidha talaqtum nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna waliwo eziri bbiri waliwo esooka ewakati eyo peegi eriko aya 3 nzibuzibu zonna ziri complicated mu Bakara Qur'an ezitudde wano wonna peegi eriko aya za fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idha taradau bainahuma bilma'ruf bwaba nga bebatalaka ne bagenda teri kibagaana singa batula ne baba maarufu waliwo obulungi tembagana kuddamu kwewoowa naye balina okuddamu bupya obusiraamu tebugaana kaddanyuma omuganda wafiirawo famire nekimanya nti balakuza oli bavaayo ne mukyalo agende wa mama omutabani mama ngaakuyita oyala kunkolaki oyo omukazi namukugana obusiraamu bubukkiriza akaddanyuma tewali buzibu ne bano bakishiwali gwe ate otegedde x ate omwagaza ki x kitegeze kifu x kitegeza kiki obusiraamu tebugaana kaddanyuma oluusi kabamu ebigendererwa ebirungi abaana baffe babonaabona ate oluusi nayo gyetulaga mu maaso boogwako oba abazibu nosinga nex ogwokuzigoonya ate nga walina fox okoterawo okugoonya n'omusege ofundako nekiki enaligeeta oluba lumu tosigaza kugulu fox ofuna maala fox ebakaliko oliti naye abantu adduka fox nasinkana kiki aligeeta nalyoka akaba amaziga nagamala kikalesi mukazi wange oli entegeera gyentegeera kati mbakubanga gyenali ntegeera luli nali sitooli ebyo baana bange byetulaba ffe gino emyaka gyetulimu nomuli baana bato ffe mu myaka gyaffe buli mwami gwosanga ayogera ekyo nejjusa omukazi oli nga bwentegeera kati ndye nali sinza kumuta naye wali nga alabira ddala talina mirembe kikazi wallahi jamaani kigende kinviire tikale nga bamujjako fox nga bamualigeeta n'okugitundako gwekimanyi nti fox eringa embuzi mukunyirira aligeeta sikini yayo yokka ogitundako bwoti n'okoma oga nti neba talina kyenkoze byendabyeko bimala gweletundeko ku sikini yayo nogiraba bwefaanana ekisolo gyegombeeyo naye nooyo bijjeeyo oli alekawo omukyalo nagera n'oli nga lowooza oli wewa makulu kakkana nga kati obusiraamu bukkiriza okuddira fox wooli wano waffe tebakifiira kwaga nti nedda wadde yakwagula naye alikaleko enkwagula zigumiikirizika okusinga aligeeta ekuba oluba lumu bwe ruti twaliko eyo kuleka Edward mu darasa ekaserese nga mu darasa mulimu abantu tekuli mikono tekuli magulu omukono gumu kiki goonya era azze kusena mazzi bwe yakuba yakutulira muno nawona okugulu kwa goonya kano kekuba kano kyesanga kyona ekutula bukutuzi nga darasa byetulina bikugukugu kiki oluba lwagoonya yalusimatuka nembuuza gavumenti ekimanyi muno mulimu goonya lwaki bantu bakolere bazibwako olwobaki ebalina okugenda okima amazzi beetaaga amazzi sanga yateeza edeeti
olite gonya kino si kyakusaaga si kya misinde nti kigobe tageti kuswama naye bwekikuba kiti kiba kikoze eki amakulu waliyo abakyala ngaokujja mu bulamu bagenda kwonoona olwonoona osigaza ebisago paka n'abazzukulu oli bibalaga kati bwe tuba tumusanze azzeeyo kuoli oli ate abakaliko naye akadda nyuma ako kalina amateeka g'obusiraamu agafugawo bwemba mwayawukana nika eddamu byonna kwogereza kusaba lukusamba zadde mahare byonna abamukyala mupya abamukyala kiki kyokka ate abaganda ne bagaana akadda nyuma bwemala okukagaana ate ne bagana nti omukyala ow'abaana tanoba anti mba muli awo kiki musa kabega ali mumanyibaawo beze kulaba mukazi we amina bali awo naye kyokka kazikiza atidawa anti babadazze banyumyamu bali awo wabweru emyaka yonna aba mukazi we baganya omuddira ate bamwita mukazi we ekyo bagaa nti omukazi w'abaana ntanoba bategeeza mu buseegu amina yasuzeewa yadde agenze kulaba abaana be eri be yaleke w'omusajja yadde agenze kulaba abaana be beyaleke waki aho nga bakuberako mu bitabo notisinga bazirivayizingi za history ne baziyitaayitamu aho ne biology kati bwe obusiraamu buga nti wabulabye nga mukyasobola okutambula okusinga okugenda mu bwenzi obwo ate mujje tubabuwumuddeyo ate bano bagaa nti teri tokkiriza ate ne babakuumira awo mu layini eyo ekisembayo n'agamba nti omukyala akola atya singa aba yeesanze nga kituufu obuvunaanyizibwa bw'ewaka obwandibadde obw'omwami kati yabwetisse akola atya yeyambulula omwami ono oba ayinza okufuna obuyambi obulala okweyamba tulowooza nga nnyo mangu kusaza mu bufumbo allah ayinza okuba aleesa embeera omukyala naye tika obuvunanyizibwa bw'owaka ngaomwami tayina ekyo nakyo kitunuulirwa era omwami ayinza okuba tayina naye ngaomulaba afaayo ayiye afune we tunajja akatubeezaawo oliti then ate era bubanga nawe ajati allah akuwadde obusobozi obusobola okutwala obuvunanyizibwa bw'owaka ate tetulowooza mangu kuyakwawukana kubanga emu esinga ziro kubanga ojja kuva woyo omwami ate nkyo tusaba omwami omulala tugenda kumujjaho kubaana babuze naddala ku mulembe guno oliti agumiikirizaawo emu esinga ziro kubanga esooka oli muwala muto tojja kuweza mwaka mbunoonya imamu kyalina nfunira omusajja muzagenda kumujjaho sigala awo mpolampola tutetenkanyizaawo nga bwe tusaba musabireko allah mugulire nze nsasula renti nsasula kufiisi z'abaana omusajja talina kyakola nze ŋŋenze kyokka muntu obwati taweza mwaka mpulira neetaaga musajja tugenda kumujjaho bwekiba nga eyo ensonga yakulabirira waka ntono okutwala ntono ate nga allah gwadde akuwadde osobola okuleeta tusigala nga okwatiridde bwe tuteesa n'omwami ono bwe tumusabira allah amugulirewo kubanga abakyala b'ennaku zino ffe tubakubirira mulanga oyo omwami oba omukutte allah nga amutaddemu 5 fuba okulaba nga tazifulumamu kubanga okufuna omulala ku mulembe guno si kyangu oliti abaana abawala basuffu obungi buli maka gotuukamu abaana abawala betuzadde bebanji osinga abalenzi buli nina abaana 8 abalenzi 2 abasigadde bawala nina 9 kuliko omulenzi omu nina 5 kuliko omulenzi omu kati gwe ate ofunye omukisa olina gwokutte naye ekufukira okujjako nga wali ensonga ennene naye nene naye tekulesaawo kiki makaago naye kyerera bannange omuvubuka omuto tebamuyita mwavu omuvubuka omuto mu busiraamu tebamusaako tayita eyo ku lwaki
enkyafuna omulimu mu myaka egi nga mulala nnyo. Omuzeeyi gwe bayita omwavu n'agakola gamuwedde, buli wamu wamuluma, n'abagaba emirimu bwe bamutundako tebamuwa. Oyo muzeeyi mulese bwaki? Naye omuvubuka omuto gubadde oyita omwavu leero akubulako emyaka egi naddira mu kapyata nga yiye kaddayo oyogere kiri. Omuvubuka omuto tobera mwavu, emikisa gy'okukola gikyali mu maaso ge. Emikisa gikyaliyo mingi. Mwangu wakuweebwa mulimu wonna wateeka feesi olw'endabika ye, amaanyi akyagayina ate asobola okukola. Omuzeeyi gwe bawa tayita eyo kubanga naye bamuwadde omulimu bigira bigenda mu mulimu tabisobola. Okwokera takusobola, consistency tagisobola, olugira nti ate sukaali alinnya, bamututekera ka pressure kadde kalinnya, olwamugamba awummule, anaakola ddi? Omuto tebamuyita mwavu. Nalinako omuvubuka nga sula mu masigiri yaffe enajja nankumbi nga mwasula yatubulako katono nnyo, yadde azimba zesiteeti, yadde azimba zesiteeti okuva olutaddanga mabega. Oba yazijjawa nange simanyi. Kati ng'ogamba omuvubuka omuto mumwavu yabulamu katini bwati, ate musajja munaddiini kubanga ne Kurani agimanyi bulungi nnyo, so n'okusaaza basira. Kati ajja tumugamba toyiwa obufumbo bwo, omwami tegeko mu ddwa, Allah ajja mugulirawo. Alaikum salaam. Abakyala ayinza okugumamu bagala nnyo essuubi, kulaba emyaka gigenda mwena, bwe yakusanga bw'oli. Tetuyinza kugamba nti tukiwe limiti nti omuvubuka omuto mulimu emyaka 2 ajja kuba akyuse, gisobola okusukkamu n'8 ne 10. Naye kati ye wabaga nti agala bafunyi bokka batono oyo omukyala wabaga nti afumbira bafunyi bokka batono, abasinga abantu tebayinde bulungi. Ate ekyo kimu ekyokubiri n'obufumbo tebuli nnyo mu byanfuna. Obufumbo si nnyumba ya bbeeyi, erimu ebintu bya bbeeyi babigula Japan byonna origino, si bwe bufumbo. Obufumbo si nnyumba enyirira, buli mu bantu abo basobola okuba nga byonna ebintu temuli mu nnyumba, kayumba kabi bakapangisa kate, naye ng'ate waliwo obufumbo butuufu era nga bulimu n'emirembe. Okusinga oga nti ennyumba ya bangalo etemagana nga muntu naye erimu kino erimu kiri nga tetewalina bufumbo, ŋŋuumi piiga yeeye kanyaga era nga bulimu n'emirembe. Obufumbo kintu kirala nnyo, obufumbo si byebintu, ebintu kirala n'obufumbo kirala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.